yesimbaniriza akadde kano mwasibye mutya muli mutya ngenda kubasaba subscribing ate munyigene kale bya Suzan Makula okubanga Asisinkana Teddy Makula ngedde okubanga bikatiriza nti yagamba talina buzibu bonna talina kimulemesa kusinkana Teddy Bugingo yagamba nti talina buzibu kubanga Asisinkana Teddy Bugingo yetakinaako buzibu yagamba nti ali ready okubanga Asisinkana Teddy Makula agamba nti talina buzibu bonna ku Teddy Bugingo era agamba nti nempalana talina mpalana yonna gyalina ku Teddy Bugingo talina mpalana yonna gyalina ku Teddy Bugingo era yagamba nti ali ready okubanga Asisinkana Teddy Bugingo yagamba nti ali ready okubanga Asisinkana Teddy Bugingo amunange bibiri wakadde kano mongere okubanga mu followinga Fadi TV gino okubanga mugiye kumirako era ingo commenting Fadi TV Fadi yogende sijukira Pastor Bugingo gye bufuddeko yabada kigenda masoto okubanga mundanga akokuluma olwokuba nti nno omwana ye bamulemeseza ddala ate nti banamateka bonna bafunye nti tebamuyambye nti Teddy Bugingo amalese okubanga Asisinkana mutabani we wabula ye Makula agamba nti Teddy tamwinaako buzibu yagamba tamwinaako buzibu kuba kusinkana Teddy Bugingo yagamba ati ali ready okubanga mu meetinga ekyebuzibu ye Teddy Bugingo ali ready okubanga Asisinkana Makula Asisinkana Suzan Makula ye Makula agamba ati tamwinaako buzibu okuba ati amusinkana ye tamwinaako buzibu ali ready okubanga mu meetinga ndabe Teddy tanawa kubanga abako kyayogera ku nsonga eno ba akola reply yonna ku kyokusinkana Suzan Makula Teddy tanawa kubanga akola reply yonna ku kyokusinkana Suzan Makula ne Teddy Makula yakoze ki ye yakyogedde nagamba nti tamwinaako buzibu kubanga mu meeting wabula ye Teddy Bugingo yasobola okukikkiriza Nugundi yanzo kwa tatina mu buzibu naye ye Makula ayinza okubanga akikkiriza oba nedda kyekyebuzibwa yongera okubanga ofollowinga ate yongera okubanga osubscribing onyige kade wena tunaba kubanga osubscribing onaawulira n'omwana afuuse omwana omutabani afuuse omutabani Bugingo akyakokolye akyakola ki akyakukuluma kyokuba nti nagamba nti bamublockinga mu ngeri yonna okubanga Asisinkana mutabani we bamublockinga mu ngeri yonna agamba nti bannange nedda ekyokubanga munnange bamublockinga agamba nti nedda bannange ekyokubanga Asisinkana omutabani yagamba nti ongera okubanga mugifollowinga n'okugyekuumirako bagita Fadi TV musubscribinga ate munyigene kale mbagamba nti comment section eryawo nti era obubaka mu comment section ate osigale nga ogyekuumirako bagita Fadi TV abali mu ggwanga erya Qatar Saudi Arabia akosa ne mu ggwanga erya Oman nsonga za Teddy Bugingo akosa ne Makula bana meetinga ye Teddy Bugingo yayogera ki ku nsonga eno kuba ye Makula agamba takina mbuzibu okubanga Asisinkana Teddy Bugingo Teddy yayogera ki ku nsonga eno kuba Makula yayinza okuba takinamu buzibu naye ye Teddy asobola okubanga agumiikiriza ensonga eno ekyebuuzibwa Teddy asooka meetinga Makula tujja kuba tubimanyawo gye bijja okubanga bikomekkerera agwe following Fadi TV yugi tojja kubanga wejjusa mbaagala nnyo era mbeebaza ne bagamba nti kyemwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribinga ate ne munyiga ne ku kade mwera